Omusumba w'ekkanisa ya House of Prime Ministries International Osias Bujjingo asinzidde mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana n'ategeeza abakkiriza nti Mukama bw'akusomesa eddaala ate teweefeebya. Omuntu alina ekitiibwa n'atategeera abanga ensolo ezizikirira. Oteekwanga okumanya nti luli nali bubi ng'engoye sirina choice oba lunsiiwa naye kaakati nga Mukama alina by'akoze. Gulo olugoye olukuwa emirembe teri kyavuwazanga kuba nti wewandibadde okolera ebyamagezi oli mu kwetakula. Giriye wofunidde akasente lyako enkoko basaba ne bannyabo olunaku lutuuka n'ova mu nsi eno abagwagwa ne bali ebintu nga otunula amanyanga nga totunula. Akubiriza abakkiriza okubeera abeerufu okwagala ensi yaabwe n'obulamu bwabwe nga ne Katonda tebamusudde mu guluka. It's unfortunate nti bonna abalemererwa ebirooto byabwe baana b'abantu be babalemesa. Awuliriza enjiri eno weewala okubeeranga mu balemesa. Ogenda okuliranga mu nuupu beewalana. Ogenda okuliranga mu NRM beewalana. Ogenda okuliranga mu famire beewalana. Waliwo baganda bo bwe bawuliranga bazze bo tebatawanagenda andaba omwana yagenze. Omusumba agamba kolagana na buli muntu mu b'oyambye mwe muva ali kujjukira n'akola ebiweesa Katonda ekitiibwa. Era njagala kwebaza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Bamugaanako okubakulira emakerera awo nga bagamba siwe yasomera. Naye n'asigala ng'ayagaliza abasoma aweeredde abantu bangi naye ng'oggyeko ekyo buli profesa ali mu Uganda Muzeeyi Museveni yali amuwadde ku mulimu. Na kino nakyo kitegeera olwaleero n'atera okumaliza enjiri ya leero togenda kutuukiriza birooto nga tokolagana n'abantu. Ate Mukama yateekawo standard y'okwagala kugenda n'okuwa bw'atu bwe yayagala ensi kasita omala ekigambo nkwagala ozaako okuwa. Era mwe bavubukamu mulekeraawo okwebuuza mu mukola association za sting men. Omukodo talina kintu naye mu nsi. Munnabuddu agamba kola nnyo oteekewo enjawulo ku basooka kuba Mukama akuwadde obulamu amagezi n'okutegeera. Toteekwa kuzimba nnyumba ng'okoppa ku ya kitaawo. Mu mulembe gwo ennyumba yeeteekwa okusinga eya kitaawo. N'omulimu ne bw'oba ofunye omulimu gwa kitaawo okola naawe egyakutondesa. Ne bw'oba nga wasikira emirimu gya kitaawo kati ate kolawo ekipyagaziya. Kitaawo bw'aba yali alunda bulunsi nte kati gw'oteekwa okutunda amata n'otunda yogati n'otunda omuzigo nga n'ente ozina ogaziiza. Azzeemu okusaasira abafiiriddwa ebintu byabwe mu Lubigi n'abagumya n'okubasaasira Mukama abatemera ekkubo eppya ate nga lya lubeerera. Mulekerawo okulwalanga puresha. Bamenyewo badde wazimba bagambye oli mu lutobazi vaawo mangu nnyo. Nze nyina bye ntunulako oluusi n'eŋŋuma. Mwanga bwe yata abajulizi yo waali era mu abavubuka bawerera amagezi. Mulekerawo okukolanga ebintu ebitali mu magezi. Olina amaanyi bakutwala kumenya amanyumba g'abantu. Dakiika 2 ennyumba oba ogitadde ku ttaka. Ebikolimo ne bigenda naawe. Gogo bamenye tolwawo nnyo. Ekyokuddawo n'oteekawo ka tenti n'ofumbirawo kakyayiko ne wabeerawo akakka akanyooka ne mutuulaawo siina be nali ndabye nga babamenye ne baddamu ne babazimbira. Mubeere ba student b'obulamu bamenye genda mu maaso. Bibadde mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana ku Kananlan e Makerere Kikoni. Byakasimbazi Yusuf, Crystal TV, Omunnyo.